Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye oti afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo. Ofudde olaza n'okusoomoozebwa okulala. Satuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina Deputy President wa Common Man's Party mu Eastern Region Haji Taminwa Mulwanyi Muhammad. Tugenda kwogera naye ebigambo agenda kubuuza tugenda program. Sebo tukwaniriza nnyo. Sawa soko buuze ku bantu tandika okwogera. Batulaba mwenna abalabi ba IMS Media balamusizza mwebale kubeerayo. Ensi ebintu buli kimu kitambula. Speed ya iri. Speed ya iri. Tewali kirinda. Tewali kirinda sigala takola ki? Talama. So omuli omu alina okwefaako waali kubanga eggwanga lino olaba nejjajja limusobedde. Liddukira ku speed. Litandise okumuleka. Teekateeka gajja simanya kati kino kibeerewo bwe kiti. Mateeka ga Rwanda gonna baagala galeeta wano. Anti kaakati eyo speed kubanga jjajja abaddewo yekka mu kisaawe ng'asamba yekka ng'ebyo byonna tebijja. Naye kaake twayingiddemu anko. Lolo modo weye anko. MK. Kitegeeza nti buli kimu kikola ki? Kubanga bino okuyonja ekibuga byasookera si Kigali. Nga buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi. Nono ne bakireeta. Era bukolokolo naffe ne tukikopa ne tukola ki? Wetuba bayizi tukopa n'erinnya. Asaba ebintu waligamberwa ku 5 kale. At least oba ku Sunday. Oba ku Sunday oba kuna. Kaakati ate nagenza okuwulira aba Seventh Day aba Adventist bakubye enduulu. Kaakati ne bagamba nti aba Adventist bo bajja ku cleaninga nga ku lwaki ku lwe Sunday. Mwe mukirininga ku lw'omukaaga ku lwe Sunday aba Adventist ba cleaninge. Kaakati simanyi babagenda kubaawula batya. Aba Adventist banabaawula batya kubana. Bwe kyolina omumanya sibya biri awo tebitegeerekeka. Kaakati kitegeeza waliwo loophole waliwo abatajja kukola ki? Abatajja ku cleaninga. Omanyi kasasiro oyo gwe bakirininga luli mu kusooka ne kaakati awamu akyaliwo. Ekyo kyo kituufu. Kyenza tebali prepared. Kakati ani agambye nti bali prepared. N'omwezi guno tebajja kubeera prepared. Kubanga twetaaga ebimotoka nga 10. Ekitone nnyo nga baguze ebimotoka 10 babireete kasasiro wano mu kibuga basooke bamugyewo ate babyongereyo mu tawuni endala kubanga bagamba okirininga ki eggwanga lyonna. Naye wali oyiseeko kati ku Gindi wano ku Mityana Road. Wadde oliwo Mityana. Ebujuuko omanyiwaawo. Wayiseewo obeera ku kkubo okimanyi ng'abantu abo bonna bagenda kusengukawo. Ekivundu wakiwulidde ekyakasasiro oba tewakiwulidde? Wanti endabirwamu wali ozikoze eggulo nabaddeyo. Bw'okkiriza endabirwamu ekivundu kijja. Awo wenyininyini bw'oti. In fact we bakyamira awo wonna ate twagenza okubeera n'abasulawo nga bagamba nti ekiro tebakyebaka n'okulya emmere. Baali bateekayo dump site eyo. Anti baagiteeka awo eyo. Tamanyi webujuukawo okyamira n'eri eyo munda eyo gye baagitwala. Naye tebasobola na kutreatinga kasasiro. Tebasobola na kumutreatinga ekivundu abantu baawo. Naye Uganda Katonda atutaasa butaasa. Katonda omufirika amutaasa yamuwa obulamu bungi. Era kukiri ekivundu ekiri wali singa abantu baafa. Beebaze Katonda. Wasanga tubadde muziri ensinga buli kimu gavumenti erina okuteekawo amaanyi gaayo. Singa twakakyusa gavumenti nga 15. Anti kaakati zino gavumenti COVID najja netagulayo wadde kadoozi kamu. Aka Johnson simanyi ba AstraZeneca. Anti bye baatuwa ebyaggwawo ekyo ne kiggwa. Tojjukira nga bwe baatuwa ne biggwa eddagala ne liggwawo ne batandika okukuba abantu amazzi. Tojjukira nga lwaliwo stage twatuukako ng'abantu babakuba amazzi. Era abantu ne bakomplaininga nti nga nze bankubye mazzi. Ate n'abaali abasawo abamu abakikola ne bakonfessinga. So nti ng'eddagala liweddewo. Naye nga psychological balina okupreparing ogambe nti owaayi bankubye eddagala sigenda kufa. So ekiri mu ggwanga kizibu mukko. Ate bino bye tukoopa tukyakoopa. Ne bye tukoppa. Ne waliwo okukoppa omuyizi ng'ekyamazima n'omuyizi gw'okoppa tabitegeera. Ate toyinza kugamba nti no benchmarkinga Rwanda. Anti kaakati Rwanda eringa district y'emu wano Uganda. Ekyo kyasibyako Siraje. Siraje bamusiba emyezi 8. Anti kaakati wano musaizi wa kuwandika mawulire ago. Anti luli yayogera ye yali ayogera mu nkola eri political. Wano tuwogera musaizi geographic what? Geographical location. Yes. Obunene bwa Rwanda. Yes.
kubanga kati wopima wano waliwo district yes yenkana ki ne Rwanda nga wekiri nti bwe bityo bwe biri si gwe wagaba ensi waliwo abakola ki abagaba ensi ezo so kati awo si musango gwo yeso Gaza buli muna Uganda abantu peacekeeping mission UPDF tugenda Gaza ekitali kibi kubanga wewa bagenze ndowooza abantu abasinga wano bantu bakaba wano tebalina mirimu tugende era kakati we bawandiisa amagye tekikugaana kgenda kubanga kati we bayita abayingira amagye genda oyingira amagye gwe ate abantu bakaba emirimu tegiriiwo gyekituufu kintu kyekyo kyo kituufu omanyi abantu abagenda mu magye kati olaba amagye gasobola oyita nga geetaaga abantu 3,000 bafuna abantu 5,000 kakati kitegeeza ki kitegeeza abantu bayonta tebalina mirimu abantu bayonta tebalina mirimu balina amaanyi ate bavuka myaka 25 kutuuka ku myaka 3 tulina bayitirivu wano ate abavuka tetwali batutte wabweru wa ggwanga bandi badde bayamba eggwanga amaanyi ago anti amaanyi bakole ki balime okyasobola okulimisa enkumbi n'ofuna ssente n'ogaggawala tekiriiyo kakati basoma nti bali mu tekinologi amaanyi ago bagakonvatingamu ne production eyamena abasoma ne tebafuna mirimu gavumenti anti nebyo basoma byennyini era tebibakkirizisa kufuna mirimu gwe tomanyi wano mu Uganda ffe tulina abantu abasoma koosi ze basoma nga zaggwako tezikyalina we zikola expired courses etwetaaga essaala nga yo kubanga kati wano osanga omwana asoma ki asoma computer science naye ng'ate mu nsi endala wano bye basoma tebikyalina mugaso tewala bogenda muziri ensi nga talinayo kyasobola kukola nga kimwetaagisa ddeyo buto atandike kakati ekintu kyokka kyendaba nti kati kyemulina kyemusobola okuexportinga mu ggwanga ge magye kubanga amaanyi wegali n'okumalirira kakati bino ebyokufa na wano mufa olaba mwekuba peeva mwekana ne mweta kibi nnyo sambi omupiira mulala ne bamukuba peeva ne bamutta kakati abo abaana abakuba abantu peeva lwaki tebayingira mu magye babatwale bagende e Gaza bakube emundu andi kyekyo kyenkugamba buwulizaawo naye okupenetratinga n'oyingira kalistia kakati Gaza kyemmanyi kati kwegamba payment scale y'abantu abagenda e Gaza kyemmanyi buli musirikale ayinza okuba nga balina okumufunako eddoola ebyo 5 buli mwezi yes ye kickback agwazza kickback oyo ye bamutemako tewali kwebuuza bw'oba toyagala ng'osigala ate nga n'abamu bagenda kuwaayo enguzi okubateeka ku lisiti egenda wa e Gaza kakati omusajja agenze e Congo akubye ADF nga naye ali ku musaalo gwa bulijjo okitegeera agenze Ismail Southern Sudan alwanye naye ngeri omusaala gwaliko kuki gwa bulijjo abantu wano badde olaba engeri ki bwe balwana okugendewa e Somalia nga buli musirikale agamba bannaye banyigiremu kaawo ngendeko e Somalia kitegeeza kyo omusajja amanyi nti wanaakolayo omwaka oba myezi 6 obulamu bwe bujja kukola ki kukyuka kasaakomawo nga mulamu ate ne wabeera ng'afiiriddeyo kitegeeza famire ye ejja kufuna kantu akakola ki akategeerekeka so kakati kino abantu abamu boogera nti ate lwaki amagye bagatutte omanyi kakati eyo nayo bizinensi mu nsi yonna eyo bizinensi yes naye amagye gegwanga teba bizinensi bali ba private gundi contractors bakola bizinensi nga bawagini abo progizini abo batyo bawagini fighters kakati ejjeri eggwanga liyita mu process olitwala anti kakati ejjeri eggwanga ligenda nga ki mu arrangement ki ligenda nga ejjeri eggwanga liyambako anti liyambako mu arrangement ki masinale kakati masinale abeera ki kubanga singa ebadde nti programu ya UN ogamba nti Uganda ekoze ki naye etaddeyo abagenda okola ki okwetaba nga bwolaba kakati nti ejje lya UN eriri e Congo buli nsi ekola ki buli nsi ereeta
ebeina obusobozi naye kakati kino arrangement eri wakati wani wa America bukolokolo ne Uganda kitegeeza eno business bano ba machinery kitegeeza eggwanga liba ligenda funa yakasente America bejja tuwayo kasente begenda kuleeta akasente era kakati bwe babadde boogera wali mu parliament gwe wawuliddeko nga bagamba nti arrangement ya UN bagambye America ye yatusabye kitegeeza nti eyo diiru bajja kubaako bye babawa ndowooza babawa amadagala bajjeko abantu be bajjeko sanction babajjeko nabana abagala okweremeza mu buyinza nabo bakole ki nono wa UN yennyini gwe bagala okusimbawo naye bamuwagire olala otunu newe bate bamuwadde kiri ekya Secretary General bajja muwaayo ekifo ekirala ekinene kubanga ayinza obutaviira yaawo naye wenaabanga arrangement etuuse nti kakati beetaaga Secretary General okuva mu Africa tomanya ayinza okikola ki okikwata kati America tulondo bayo nega UPDF Uganda mwebe twagala mutuyambeko anti Uganda mwakola dda kubanga kati Uganda wano mwe mwina amajje kati agakolanga ba machinery kubanga mwagende Somalia ne mulwana na Al-Qaeda paka ne peacekeeping mission tetuliko anti peacekeeping mission ye Somalia naye nga ati eyo nayo experience kubanga tutasa America nga bagitwalaganya Somalia yes experience mwali mulwana na Al-Qaeda kakati ne muva mugenze Southern Sudan nayo mukoze ki muyingidde Congo mukubye ADF mugenze Central African Republic nayo mukubye ki mukubye emundu abaana bonna be mwatwala ewa eno Iraq bonna bakola bulungi okitegera kakati experience yonna oba ogisolozezza oyinza okwewuunyanga wano mu Africa tuyinza okubanga tewali nsi eyina experience eyo mu kulwana obufunze byafaayo byaffe tebibadde bibi si bibi ku mission zetugenzeeko zemugenzeeko mulirwedde okola ki ate ne sente mukolera ntono ate temusaba bingi tewali bukakulizo buliawo bw'amaanyi obukakulizo si bungi kubanga waliwo ensi nga parliament yokka okuyisaamu ekyo bateekawo obukwakulizo okubawa abaana baffe okubawa amagye mulina okutukolera kino naye singa abaana baffe bafa ekyo munaakola musasula mmeka biki ebyo byonna tubawa amagye kati ffe ki kye tufunamu buli mujaasi afa tukola tutya mutusasula se ko omune batulaga nti kakati tukole bwe tuti eyo jajja dirwa agikutula bwo n'abasajja be baleria bebitoje ebimyufu batujjaawo ojegeera kakati ate abebitoje parliament bajjayo symbolically eyo symbolically kakati gwe mu parliament we walaba ani yabuuzayo ekibuuzo ekiyinza okunyeenya minister wa defense yengo ekibuuzo otya kibuuzo otya nga baguze emmotoka empa omusajja bakakuwa sente z'emmotoka bakubuuza nti tukuggyeko sente z'emmotoka otubuuzabuuza sente gye zaavudde sana okugamba olowooza omusolo ogujja wano mu ggwanga gwe mungi ogulya omanyi sente zetubawa naye aba otumanyidde obanga fuga kakampaneko ensi ejjudde anti ensi ejjudde naye kakati kikye muyinza okukolawo ewali kakati oba tolina kyoyinza kukolawo kkiriza kakati Uganda yokka yeyina ejje eryanguyira America okukola emirimu gyayo terms and conditions nyangu nnyo okitegeera omanyi omuntu buli wabanga aludde mu bukulembeze ziri ensi ezaagala okumukozesa zimwinako advantage nene nnyo kubanga naye yennyini buli kaseera bamutiisa wotootukolere kino tuyinza okuwagira ono okole ki wotokole kino nawe oludde nnyo mu buyinza tusobola okupangira n'okola ki n'ovaawo so kakati kyanguwa tewabeera nnyo kuwalira era kiba kyakagiramu bwe kiti ng'ebintu buli kimu kitereera era abantu bagenda era bajja kgenda kakati gwe wategeera abantu bameka abajaasi ba wano abaafiira e Somalia era neeyo egaza tojja kutegeera bameka abagenze ne bafiirayo olaba abaana bava wano nti babawandiise bagende balwanireko gindi ku side ba machinery bagende e Russia ng'ate tebabadde batendeke bw'olwokuba yaliko Iraq n'agamba nti ne Russia asobola okugenda okulwana
tobawulira abalajana nabawulira abalajana era waliwo n'omwoko yankubirako nga banconnectingako bakoleko interview abamu ku basimatuka ne enganda zaba bafiira Ukraine mutalo kakati omuntu wabanga asobola okugenda Russia kwa arrangement nga eyiye kakati omugamba nti gende ewa Gaza kiba kyangu ne wanaafa bajja mugamba nti maiti ye enokomawo wano golaba nti ekyo alabira ddala nga diiru namu negwanga litukali kutama bwe tonoga nti oba kufa nti gwanga litukali kutama bwe litono nti kati kampiseewo enjaga we banjoola manye nti ogwange ebyange biwedde kakati wempitawo mfuuka biliyoniya kakati waliwo ebintu byolaba kakati nga bano abaana abakuba peevu bana agaba kubye omusambi w'omupiira abakubye omusambi w'omupiira n'abalala bangi be bakuba lwakuba nti mwe ensobi we bagira nti we bakubawo omuntu omumanyifu gwe mwogererako abantu bangi okimanyi nga abantu bangi emba zino zaavaamu dda bakubye bayitirivu babakubye emba tebazirina kakati abaana abo omanyi waliwo ebintu byolaba abaana kakati we baba bakwata siraba lwaki tebabatwala kuba training bagende eyo kati ng'eyo Gaza anti kakati njawulo ki tubakolemu ssente ekibonerezo bagende Gaza bakube emundu kati abo babanga bamajimaji basobola okutta abo anti kakati era nawano nabo balinga abafudde kubanga kati babakwata ne babatwala eruzira ate ne batusumbu era ne bakomawo ne bakuba abantu mbo asobola eruzira n'akomawo ng'akyasobola okuba peva amaze emyaka 10 gwe tomayina kumanya nenda batayiga abo abaana kakati olaba abo abaana wabalabye abo bosimanya abo kuluyinja emotoka ze bavuga wazirabye mwe babbira kakati oyo omwana ne wavaayo myaka 10 ayinza okwerabira nti wakola ekintu ekyo emirundi ebiri asobola okugula eyo emmotoka n'ogamba nti ayinza okivaamu oyo omusambi yali asula Namuŋŋoona yali tasula Namuŋŋoona batambula obalaba emmotoka ze bakola ki bo basalawo nti olwayo tugenda kuoperatingira mu kitundu gundi ne bagenda bali ku luyinja awe Namuŋŋoona ne babeera waliwo ab'Ekawempe ne wabeerawo ab'oku Kibulooka Enansana ne wabeerawo kagamba buli kitundu waliwo ab'Ebuloba so buli kitundu bayinawo era we booperatingira ne poliisi ebamanyi bulungi nnyo ewawulira olinga agamba nti kakati ate oli poliisi gwekolagana naye ate ye komanda waffe eyatulonkoomye poliisi esobola obanyigamu bambego manyi poliisi ekikola ekyo bwebanga eyagala okubega akabinja konna ekamala eyo kyekola efuna ekukwata nekuta nekusindika te nga mbega gwe tuwa mawulire kubali kirikyo nayona negikwata negimalawo anti kakati obuzibu obuliwo tebabakwata nga tebanaba kukola ki kubanga kakati bano bamaze kutta muntu naye babadde bakola bulijjo basate wanjawulo nnyo musambi w'omupiira Afcon yino tegenda kujja wano kakati nga gamulege muwandika ku zikundi zamu omusambi w'omupiira front page zamu nti national player ku timu y'eggwanga bamukubye peva ne bamutira ku street ze Kampala kati Morocco, Senegal, Nigeria zo zijje wano tusambirawo omupiira bakubuuze tugenda kusulawo watali ba peva so tegamba ebintu ebimu banono balina kye bazanyiramu kye batamanyi anti kakati ekyo kyo kitegeeza nti poliisi tekoze mulimu gwayo ekyokulala mwina bano simanya abeewa emirimu mbu be bakola ki geto bana ba Emma Kuteesa ani omulala ono afende kyomulala Damulira bana ba ghetto structures sitegera kabuti ghetto structures ziyamba ki era nazo kyekyo bana ba ghetto bano naye kakati ojjukira wali anti kakati abaana abo olaba ne babeerayo nga bagenze oba kulaale ya NRM bambala uniform ezo za NRM ne bakola ki ne banyagulula abantu tewakiraba bulungi nnyo ne bakuba abantu bakoma kunyagulula bakuba no bakuba ne babakuba ne kakati seza wano mission yaabwe nti bakutwalako essimu ne ssente n'okutta ne bakutta ate kakati saawa zino kati ekiri mu Kawempe omwo wawulidde ekiri mu Kawempe obubbi obuliyo bajja n'ejambiya ne bakuyingirira mu nyumba balina eDyson eddagala eryo erita ki lita ki mese lita biwuka oyo alimanyi lita ki mese
kakati oba kugamba nti leeta ssente mu nyumba nga tozirina agamba ate tujja kutema naye olina choice ku bibiri okutema ejambiya oba okunywa Dyson kubanga obeera otya nga tolina ssente kati nywa Dyson kubanga tolina mugaso bwe bakikola kawempe bwe bakikola security kati ekola ki anti kye nebuuza security yo eri ku ki wetutuuka ku kino ne badda nga bali mu kusaaga busaazi abaana bafu abageto ghetto youth bakola n'eggaali ne bakola eggaali nga ne security ezirabe eggaali mbwe abaana ba ghetto yaffe ghetto kiki ekitegeeza ffe ffenna twali baavu ennaku yatuluma naye tetulina gwe twakera nti tukole ekiganga ez'okubba kati waliwo ono yali walagibbe gwe battambu simanya yabadde asikakasawo yani yali Sydney kati oyo naye national player yali national player ne bamutera kusutiza e Kampala bwe batyo ne bamukuba ne bamutta timu zigenda gaana okujja nooza ziyinza osula Kenya wabazija ne zisamba ne ziddayo waliwo ebintu abantu bano abali mu security bye balowooza nti bano abantu nti bajja kubakozesa okutabangula opposition n'ebirala naye ng'ate ekifaananyi ky'eggwanga kyekikola ki anti obuzibu bwa security ekola intelligence mu byabufuzi byokka tekola intelligence mu byakwerinda tekola intelligence mu byanfuna bo babeera mu byabufuzi ani ayekera government anti kati bo bakitegeera mukama waabwe ekyo kyayagala okuwulira bamugirako akasente kakati bino ebyokukuuma abantu n'ebintu byabwe akasente tekakola ki tekajja ne mumukuba kusutiza e Kampala ne bamutta ne bamukuba peva ne bamutta nga Afcon yajja gwe lwaki ekiraga nti ebintu bino baba babitegeera olusi gwe lwaki bayitawo akabanga katono ne babakwata ate ne bakwatira ddala exactly abantu abo bennyini bagambye bagoberedde essimu ya Owori ya iPhone ndowooza iPhone oba erimu ebyo ba iCloud biri awo bwebityo nze sizikwata mu muzimanyi bwe bagigoberedde kati ayagiguze wabombu bano abamenyi b'amateeka bagenda okukola ebyabwe agenda okujosika akamotoka ako ng'amanyi nti guli asooka gula ku miliyoni 3 wadde ka miliyoni 10 naye ng'okimanyi nti abantu abo bonna profile zaabwe balina keesi kakati nze lwaki nkugamba ekintu ekyo awo ku iziti mutaasa Pioneer Mall ndabawo awo wonna waliwo abavubuka yes anti bebamu Nasarodi bonna bebamu kakati ogenda n'okwata omwana awo ng'oba akubyeko oba akubuzaabuza oba akuguziza essimu nfu olumukwata bwoti okumutwala ku CPS wali bamumanyi bulungi ate okomyewo kiki okirege nawe era okomyewo wano okomyewo kiki ate kati wakoze eki muzeyi namubuzaabuza akasimu yako miliyoni 3 biki kale katulabe kakati ogenda okutuula okimanyi nga natwalako awo suspect ow'essimu ku ssaawa 7 twavaawo ssaawa 3 ez'ekiro nga mumuyingiza ate era baamutusuuza ne bamuwa bbeere essaawa 2 ez'ekiro nga osi n'abeera mu ofiisi alinda kusayininga kuki ku bondi eyoyo suspect twavaamu ssaawa 2 n'ekitundu awo mu CPS kyekivula nkugamba nti bano ab'ebyokwerinda nabo bakoze kinene nnyo okutumbula ababbi abo naye professionally ab'ebyokwerinda baba balina okumanya obubinja obwamenyi b'amateeka bwebaba obumenyi bw'amateeka obutuusewo wano security eba ne lead wetandikira bwejja ku crime scene neraba wekyabadde banka bagimenyi batya amanyi ge bakozeseza sente basute mu banga kibatute sente mmeka bagadde ku makubo basse ku bantu bigambo kye bayogedde kati bo batandikiraawo nti okusinzira wano gundi ayina akabinja ke kabadde ka operating naye kana akona kali kasobola okukola kino ono bamusiba kitegeeza tekasobola nga batandika kakati Aisha Kabanda bangamba nga akyalidde oba deputy alasisi oba alasisi we Kampala yajjako ne ka pick up oba double cabin awo kwa Lua Park ababbi ne babbe ebintu ku double cabin ebyaliko ebya Aisha Kabanda osiwa ka police awo yakwata essimu n'akuba babibye nti nakubiraga nti abaana abagambi baba batute ebintu bidwadde bya RDC mu bikomyo mu dakiika ezo ebintu biri ku mmotoka kakati eryegwanga lyagala okubeeramu nendowooza tewali gwanga talibo erito kakati kyemulina okutegeera kiri kimu omanyi bino ebintu mubyogerako olusi experience yabyo temugitegeera omanyi ensi ebuzibu bwe ziriko ensi ezirimu gangs
Haiti kati saawa zino manyi nti ebeerako side government jefuga ne gangs zezifuga tunatuukawo bujje mulaga anti kati abaana abo obalaba bagenda bakula bukuzi ne bakuguka kati bayinza okuva ku peevwa ate no babeerawo omuntu abayingiramu eyo mu makomera gye babatwala ne mubajja ne babatwala ne bajjayo nagandi kakati ate waliwo kakati tulina okukola kino bwe kiti so salako buliji nugandi kati jinja tewali asalawo tufugawo ng'emisolo egiriyo fo tugikola ki kisoboka tosoka baba tuba tugenze kakati obiwulira ebyo byonna byowulira Mexico kyotegeeza nti Mexico zaali nsi nafu nnyo anti kakati era kati kikiyogera baavu kubanga mubbi wabba essimu ey'emiliyoni 5 taba mubbi anti kakati abo mulemedde okubateeminga saawa zino eno ganga yekola kugw'okutunda enjaye mu kibuga kyonna Kampala eguza bani abantu bamwe kati baserebu bano bonna enjaye tolaba ebakubye bonna naye baserebu nabo balusobera balowooza bokuyimba nakubeera nasooka kunywanja gwe tobalaba bonna bano abanulusimaye balidde ice bonna bakoze balinga ki beetakula balinga ensolosozi ezibakola ki ensolosozi zeziringa ezibaluma ebintu bino mwe mwogera temunaba kubitegeera bukambwe bwabyo naye ng'ensi gyeraga ojja kulaba wazibu bino ebintu abantu babikwata mpola naye bijja kutuuka ku levu gy'oyinza okutya naawe gati eno twatuukayo tutya tukyalina obudde okukistopinga kino anti kakati security yeyina okukola ego naye wena etunuulira ne bakuba ono pevu ensonga nebwa ne bakuba babadi kopo abasirikale abatagaliza gwanga bali nnyo mu security anti jabasanga bakolagana n'ababbi anti kituufu ababbi information nti olwale ekikoka tugenda kikolaawo osobola okukwalitingiraawo kubanga omuntu lwaki ogamba wa security nti tulina ababbi betumanyi ku luyinja awo enamuŋŋoona tulina abo ku kibuloka enansana tulina abo ku kasaawe simanyi eweeyo kawaala simanyi wa tulina aba kwegamba buli area notegeera ababbi abakola ki abalimu ate nga n'abantu benyini balani bagamba ha oyo mubbi ba nga nabo bamutya nze nyina gwe nasanga mu bitaala saawa 4 nga mumanyi newekanga kati nga saidi zange wano nga endabiramu saji mazengo ngeno mwekanga nga yoyo gwe ekyo ekiriwo teweralikira fono ffe tuliwo waneeno mbanga muliwo mukola kikati saawa zi basazeeko nenga just bali mu bitaala mpola mu batambula kakati ekironze simira mu bitaala mbu binkutte ate era bajja kukwata owa poliisi ajja kugoba ne kapiki angobe owaka poliisi ajja kugoba ne kapiki omanya abantu babidde mu bitaala ekiro saawa 5 saawa 6 mbu ebitaala bimukuta akyalinda so bano abantu abagenda e Gaza baleke bakole ki bagende kubanga tulina ebizibu ate kati bitwolekedde ebizibu bingi ebiri wano abaana bakooye okukola obukozi tebagala kufunamuko wadde embeera ya bwavu buli kaseera bagala kubeera na ssente bagala buli kaseera kugamba kubeera mu bbaala na mu biduula so bagala obulamu obulungi okukola tebagala kukola kakati oli agenda n'akugamba mbu kakati tewali mirimu kituufu naffe we twakulira tewali mirimu naye twakola egyo emibi egyakola ki egyaliwo okitegeera kubanga tolabayo baana basiika capati bayitirivu batenga bafuna ssente tebabeerawo bayitirivu naye kakati abo bonna bakuba abantu peeva muwe ekikalaayi nakina kineŋŋaano ajja kubisamba kubanga ye ayagala kugenda kubba bantu ye bwajja okubba ajja kusanga ne 5 ng'oziina mu dakiika 2 nga kusemu miliyoni 5 kati mulimu kyogenda okola mu dakiika 2 ng'ofunye miliyoni 5 kyekiringa basibi ba betting kakati beebo benkugamba nti ensi egenda eyonooneka omwana agenda ayonooneka kakati waava kukusikaawo ne bamutwalako ku mission ey'okuyingira ennyumba n'atuuka mu nnyumba n'alepinga abakazi n'abaana basanzeemu n'abbamu ne miliyoni 2 oba 15 n'agenda omusanga mu bbala nga addugaze emmeeza kati oyo oyinza okumugamba nti simanyi geto structure tumuwe flampen eya capati agikuba tagikukuba agikuba kakati kyekyo ekintu kye tugezaako okuzimba ekizibu ennyo kubajjukira babeera mu betting emisana ne babeera mu
era singa bino bebagamye mundo simanyi omwenge bala zigulewo saa 9 ne betting companies bali zogedde ne zigulawo saa 9 betting company tezeetaaga na kubeerawo gwe lwaki oteekawo zireeta sente mu Uganda muganika ez'okubetinga kakati abakuba bennyini sente abo gavumenti ebajjako omusolo mungi naye kakati nze ngamba ezo sente mbi eza betting baziveeko mbi betting yebeerewo mu Uganda naye kyengamba asabali nabo bayingire nego abaana ne bakeera ekiyumba bayisaawa 3 nga bali mu kiyumba kakati kyotegeeza nti omwenge ne betting babikole kiba babiwe bakubeera ku saawa ezo omwenge gwo gwandibadde gusigalayo mu saawa zaffe eza bulijjo woyagalira wonywera anti abantu bali mu kutyambu mutamira saawa ez'okukola abadde otya bw'abamu bapata we balima naye awoza agenda kusooka kunywamu kafirifiri ate olunya kafirifiri mukyalo eyo wali obuka bwa Walagi eyo ebikaakaka simanyi guno ate baguyita bino simanyi guno baguyita bino wali Walagi mu byalo eyo ekituufu Walagi yayonoonya abantu bayisawa emu osanga abantu batamidde dda naddala outside Kampala mu byalo eyo abali ku luddo bali ku luddo abali ku matatu bali ku matatu abali ku Pulu deni abali ku Mweso n'ebirala ekyo kituufu naye kyotegeeza nti bandigambye nti ab'omu kyalo be balina okugulawo saawa 9 mbaala zo zonna zandiguddewo obudde bwazo buno obwa bulijjo betting company zonna zitandika ku saawa 9 at least mpaka saawa 2 ng'ebiyumba bigaddewo kubanga ababbi babeera nnyo mu beti omwo nga beebuzaabuza balaba obubwa balaba simanyi wali osibyeko ku beti sisiba beti nze mu bulamu bwange kimanyi sisobola kufuna kintu kya bwereere so kakati bwe nakitegeera bwe ntyo nenkola nga mmanyi teriyo kintu kya bwereere nga kati okukola kyekyo era nze tewali wantu wongamba mbu oba kino wokola kino buno bu app obubba abantu ekyo kyo sikisobola kubanga mmanyi ogwo omukisa gwange awo teguliwo bu app ne bubba abantu lwokuba abantu baagala ebyobwere waliwo ono bamuyita capital chicken naye kyeyakola abantu wamutegeerako namutegeera abalunda enkoko lwaki twagala nnyo ebintu byetukolerera tufune amagoba anti abantu bali ku speedi abantu bava ku nkola ey'okutegeera nti ekintu buli kye weetaaga olina kukola bukozi bo ne badda ku nkola nti obudde yaye ali ku speedi buli kaseera abantu bali ku speedi baagala kufuna mangu kyekizibu ekiriwo kati tugendeko Balamu ne Nammere President Museveni yadde mu lusirika yayogedde ku Nammere ne Balamu yamwebaziza olw'omulimu gwakola ne Nammere n'amwebaza mu kubeebaza naga nti Nammere ono bali bagana kumuttira Masaka bye baategeka n'ebirala Balamu ambushes gyakola ku bakozi ba gavumenti n'abakwata n'abasalira emisango n'abasibirawo nga tibeewozezzaako tawulidde sayidi yaabwe olw'okuba nti abantu bagambye oyo yatuggyako sente ne tugula eddagala mu ddwaliro oyo bamuwa sente naye takola kino ensonga ya Balamu Bannayuganda nze beneewuunya omanyi Bannayuganda balina ekirwadde ekibaluma mu mitwe gyabwe ekirwadde ekiri mu mitwe buli kintu kye balaba bakyamuukirira tukyamukirira era buli omwagamba kati Balamu yasobola okulwanyisa kakati Balamu enguzi yennyini omanya enguzi wetandikira mu Uganda kakati gwe wogenda ku local government eri wansi oluguudo gyerina okukolerwa n'ogamba nti oluguudo lwe baakoze si lwe lugenda mu sente ze twakola ki zetwabawa naye nga wabuuliriza sente mmeka ezaatuuka ku gurawundi abasajja sente okuva ku ministry baakaawo okuzijjawo bazitwale ku district ab'oku ministry balina omutemwa gwe bakola ki gwe bafunako omutemwa nga guli mu mateeka oba teguli ate guli mu mateeka kitegeeza bw'oba toyagala tetunyiga pensa lya sendi bw'oba oyagala tunyiga pensa lya sendi kati salawo kimu ako ke kakwakulizo okitegeera kaawo n'asayininga nafunye biliyoni 5 naye nga yafunye 3 ebbiri bano abayaaye baaziridde ova ku kaawo naye kuzisindika wa mu magombolola oba abantu abagenda okufuna contract okukola emirimu bamugamba nti owaayo oluguudo luno luliko biliyoni 2 mukoze mutya naye woba osobola kozesa tetenkanya okolere mu biliyoni egi emu guggwa nti kale tusayininge
kakati omusajja naye ku ground n'agenda n'atetenkanya paka lwakola ki lwaggusa. Kakati Balamu kibaliko bali ku politics bya bufuzi kubanga kati bannayuganda ekizibu ekisinga okubaluma ku mutima bawa omusolo naye tebalaba ssente kyezikola ate bawulira nti gindi yalidde trillion bweziti enguzi. Kakati we balaba ono najja n'olutuula olwa Nabbubi n'ekyumba kya Nabbubi kikwata abatinine kireka abanene nsowera kikwata si nsowera zokka. Kakati abantu ne bacamuka ne bagamba ono akoze naye nga mu butuufu oba otunuulira so sente zituuka nga emitema buli omu ajjeeko ezize. Kakati saawa zino oba otunuulidde bannayuganda politics yaliwo kati saawa zino. Balamu alina projekiti ze zaavuga ez'okuba nti kubanga tutweberezebwa kubanga kyetuwulira ag'omunkuubu oba yagenda okubeera si prime minister mu kibiina kyabwe kino oba organizing whatever something like that organizing chairman mobilizer era yabeeranga organizing chairman wa pate yaabwe eya PLU oba ekisinde kyabwe. Kakati saawa zino Balamu ali mu kutunda kintu kyabwe kyaliko kya PLU singuzi. Kati enguzi gwe olaba wa results njagala sticking ennyo ku results gye yakava result kizolabayo okujjako okusasanya sente z'omusolo n'abantu okubasibasibaawo naye nga n'omusango toyinza kutegeera egyo emisango gyonna bagenda gigoba by the way kubanga Balamu si asalawo ogamba nti ono kituufu yakoze kubanga ebintu bingi ebirina okugenda. IGG office ye nsaale nnyo mu egyo emisango Balamu gyakola ki gyalimu yagubasingisiza kuba banterako empingu kiba kitegeeza mba nazza omusango ogwo. Anti kakati ebyawano bya kivwandulo mob justice. Anti kakati abantu olw'obulumi bwe balina ku mutima gwe tolabangako abantu gwe nakunyigira nga tolina na musango gw'omukoze. Kakati abantu olw'okuba nti gavumenti ebanyigiriza obwavu ne bubayitamu kakati buli gwe balaba balowooza nti kyekizibu yalidde akasente. Kati bwe bawulirako nti gindi yalidde akasente simanyi ono yansaba ssente mu ddwaliro kubanga omuntu yagambye nti okay kituufu oli mulwadde naye eddagala lye tulina lino lirina okujjanjaba oba osobola genda oligule. N'agamba nti oyo yansaba ssente z'okugula eddagala era nawulira ne pulezidenti ng'akyogerako naye nga pulezidenti tanaba nakunoonyereza NMS National Medical Store ddagala kiri ereeta mu Uganda oba kiri esuubula kubanga bagenda ne basuubula eddagala eri eno lye tuteetaaga. Bwe tatera kubawulira nti eddagala twalyokezza ate nga nabo beetaaga ssente naye twetaaga obuwumbi bwe buti okwokya eddagala naye ng'ate eddagala lye baleeta lya mongoota ogimanyi sleeping sickness eyo yedda nga eddagala lye bagenda ne basuubula abakakati naye nga ne balisuubula nga nabo bakimanyi tino balisuubudde ligenda kutaasa anti bo bagamba twalese eddagala abantu balikoleramu kakati eyo pulezidenti tayagala nakutunulayo kunoonyereza oba Balamu oba bali omu nsi tebaagala kugenda mu National Medical Stores kukebera ddagala kiri baleeta bo bali ku muntu abeera wali nansi dokita agamba nti eddagala eryandi kuwonyeza lye lino naye teririiwo wali ogenzeeko mu ddwaliro bagenda ne bakupima ng'obulwadde bw'olina ku ddagala eririiwo nga tosobola kukola omusawo ye nga waali naye ng'eddagala tewali. Kakati akola atya? Talina kyakola, genda ogula eddagala kubanga ye Uganda. Kakati omuntu wagenda n'agula eddagala n'akomawo ne bamujjanjaba ng'agamba nti batusaba ki ssente. Balamu ng'agamutege. Kakati Balamu tafaayo nakubuuza oli yali ekirwadde kye kyali kimuluma atafaayo ye era akebere nti eddagala eryo ku bulwadde obwo bwali buluma omuntu oyo eddagala eryo lyalimu mu ddwaliro ebyo tabikola kitabikebera. Kakati oba otuta omuntu oyo mu kooti agambe nti kituufu bamuvunaana ku lyanguzi yaki nti oli yamuguza eddagala eddagala yaligulawo aleete risiiti ajja kuleeta risiiti nti eddagala yaligulawa mu famasi naye ng'ate ne mu sitooko lyali teririimu. Kati ono yandikoze ki?
So ebintu ebimu olaba nti bano bali ku kyabwe politics. Era kakati Balamu saawa zino ali popular nnyo kubanga abantu baali tebamumanyi kati Balamu ali popular tewakyali kati discussion yonna buli omu awoza Balamu nani ne Nammere ne Nabbanja kimulekawo mukazi wattu saawa minisita w'eggwanga saawa minisita takyalina mulimo anti kubanga ffe twali tumanyi Balamu alima n'olubimbi lutamukwatako naye president ke yayogedde wano juziwa ne Munyonyo n'agamba nti Balamu ne Nammere bakola omulimu gw'amaanyi era temugezaako nakubateteganya namwe mwandibalabiddeko bulabizi kitegeeza nti bano bonna abasigaddewo tebakola Balamu yakola mukazi wattu yasigaza kifundi saawa minisita yasigaza kya ssaaba minisita era onogenda okuwulira amataba g'ebuduuda nga Balamu yagenzeeyo nti wabeerewo okulwanaawo olaba Okero Irale Okero ye Irale yombagana Olyembo Irale Onene yaliko minisita ndowooza oba wabigwa disaster preparedness yayombagana ne Nabbanja Irale Onene akutte weyo gugulu eyo kitugu nga naye azitwala eri nti mundekedde mulimu ki nawandika ebbaluwa nga alizayini Nabbanja yagambira zino blanket ze babawase temusaanidde kuzikola ki yaddamu okwogola statement endala okwo si kwe yakoma kweyo statement naye bakibalamu tebamuwalira ddala bwa prime minister anti kaakati wandaba ekifo yali akigwana bulungi anti kaakati Balamu President Museveni yali tasobola kumuwa kintu ekyo mulundi gumu Balamu aina matako mbili ekyo unajua Kiswahili najua Kiswahili matako mbili ndiyo hiyo matako mbili kakati omusajja ali eno okusinga ayagala nnyo Piero yu era gye yajjiramu towamutegera mu Piero yu namutegeera ate ne jjajja akyalina ekintu kye kya NRM era Piero yu balitambudde mpola kuba jabbayoola oba obuyinza akyabwagala okusinga we yali abwagadde ate naye alina omuwala we sitooko mpya ensonga lwaki buli bwayogera ku Balamu wa Piero yu wa sitooka empya musembeza kumpi ate n'amusosowaza naye kakati ojja kuwulira akanyigo k'eruweero sitoko mpya kakati okujjako nga sitoko mpya naye akoze design eyiye nga naye atambula lulwe ono wadde ngono watunula embalala onadde ebusoga ono wava ebusoga onagenda embalala bwe batyo naye banagamba nti batambulire mu layini eyo ojja kuwulira bingi ojja kubiwulira kubanga tewali alirwedde kukola ki kulekera munne ate buli omu ali ku mission ya mukama we naye andi kati Balamu kyalina omanya nti ate NRM yeri mu buyinza anti yeri mu buyinza naye kakati ate eno eyagala ebeere ku ground Piero ye yagala ebeere ku ground wadde NRM yeri mu buyinza so mupiira uyu musolo banga mulimu NRM osobola okubeera nga waliwo abaliyo naye nga tebaagala Piero yu nga bo NRM ate kakati abantu abakulu bonna bamuzeeyi wakazi gwe wali obalabyeko nga baagala Piero yu kubanga bo bamanyi NRM era Piero yu tebakola ki tebali organizing egenda kubajja ku mugaati era yabakuba nnyo ne mu kalulu kano kakati bajagale kubanga abantu bonna abajja aba Piero yu ereeta nabo bantu bapya okitegeera kubanga kakati nga minisita gwe bawadde ono waki wa minister internal affairs Musa wa Piero yu Juma Witonzi wa Piero yu okitegeera kakati buli omu ekintu kiringa kyakola ki olw'okuba nti jjajja empiki zazibala tayagala kusasamaza bantu akikwata ki azikweka naye nga olutalo we lugenda okubeera ke kalulu ke tugendamu kanaabeera nga ka box ojja kawulira akajja 2 anti tomanya politics ebintu biyinza okukyuka kayinza okudda mu mugongo oba kayinza okudda mu ye those who say naye nakyo kisoboka Nabbanja gwe nsaasidde nze kati naye kakati Nabbanja naye ndoza Nabbanja ajja kukola ekyokubeera saawa minisita kyali kimumala ate naye kirala era akyalina title ate bamuwa project eno ey'okuyonja Uganda bakimukubya naawe bukubya golaba kyavaayo anti ajja kukivuga bw'atyo omanya abasajja abo
bakuwa ekyo noloza muno bakuwadde kulya omulimo gwa bulaza bakukubisiza mupiira naye gwe manyi nabbanja byatuyana ne kasasiro otuka nokola ne ku sente ez'oku account nopangisa emotoka bijja okasasiro yatuyana ne kasasiro nga buli wagenda aleeta bu kamera alabe nti ayodde naye paka kati tewamulaba ku ssaawa 2 ekasubi zaali 2 ez'ekiro ekasubi awo ekasubi anti nga bamukubira nti nga wano wawunya embwa zonna ziwunya najja ssaawa 2 ate abantu kati za minisita Nabbanja kimanye abantu bali ready okuddamu okukola weeyo bamwita weeyonje ku lw'omukaaga olusembayo mu wiiki era bajja kumukola bo bali ready abantu bawewuse gavumenti yajjawo enkola yonna yonna tewakyaliwo bu space bw'olaba nti wano omuntu asobola okuteekawo kasasiro gwe ku kyalo gy'osula olabayo nti wano oyinza oba waliwo ekipipa oyinza okusuula kasasiro kati abantu basazeewo kasasiro bajja mutereka ku lubalaza mwezi mulamba webuggwaga nti mutwalire Nabbanja ajja Nabbanja ategeke ebimotoka bateke ebimotoka bingi ebyakasasiro kwolwo kati kye baba bakola man power bogere man power anti kati KCCA na bajeti ya kasasiro sente za kasasiro kakati KCCA nayo ekugamba kasasiro yagiremerera dda ate eno project si yaayo kakati esobola kutwala ku budget yaayo egiteeke mweno gindi programu eyo Nabbanja naye wapiero oyu oba ye wainare anti kakati Nabbanja afuna instruction engeri gye kyayita mu parliament ne bakimukwasa bwe kyayita mu cabinet ne bakimukwasa nga saaba minisita so nekimulirayo kyo kyamulya naye nze namulaba ng'atuuyanye nkugambye waliwo ennaku 3 teyebaka ng'atuuyanye abantu bo bawuliriza Nabbanja bo bayonja kasasiro bamuleeta era abanenyakyawo era naluno era ajja kukola ate kati kuluna tekijja kusukkawo kajanja wonna okibadde okyayongerayo mbadde ndowooza era kyekyo naye nga gavumenti tugisaba abavubuka bano bakimpadde abakuba peefa bakyala kimpadde abavubuka gavumenti wandibadde nga mubakwatako otherwise eggwanga lino tugenda gye tugenda fe abamu tuze tubiraba Mexico ebyo ebintu byaliyo Haiti ebyo bwe bityo ensi ezo zonna eza Latin America banabo batandika bwe batyo babeeranga babbi ba ku street bagenda bakula kakati gwe luli edda abantu baali babba kusika okyalabayo kati bano nti simanyi yakoze ki kusala nsawo wakyaliyo kusala nsawo bikyaliyo kakati tebakukwata kifuba kakati bagraduatinga kakati omuntu alowooza mbu abo bakyali werimba wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ajitaminwa Mulwanyi Muhammad ye Deputy President wa Eastern wa Common Man's Party mu Eastern Uganda tugenda koma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume